Essula ey'okuna. Naye Yona n'atasiima n'akatono n'anyiikaala. N'asaba Mukama n'ayogera nti, nkusaba, Ayi Mukama, saayogera bwe ntyo nga nkyali mu nsi y'ewaffe. Kyennava nnyanguwa okuddukira e Talusiisi, kubanga nategeera nti oli Katonda mulungi, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, alina ekisa ekingi era ataleeta bubi. Kale nno, Ayi Mukama, nkwegayiridde, onzigyeko obulamu bwange, kubanga waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Mukama n'ayogera nti, ggwe okoze bulungi okusunguwala. Awo Yona n'afuluma mu kibuga, n'atuula ku luuyi olw'ekibuga olwolekedde ebuvanjuba, n'asiisira eyo ekisiisira, n'atuula omwo mu kisiikirize kyakyo okutuusa lw'aliraba ekibuga bwe kiriba. Mukama Katonda n'ategeka ekiryo n'akimeza awali Yona, kimusiikirize ku mutwe gwe, kimuwonye ennaku ze yali alabye. Awo Yona n'asanyuka nnyo olw'ekiryo. Naye Katonda n'ategeka ekiwuka obudde bwe bwakyenkya, ne kiruma ekiryo ne kiwotoka. Awo olwatuuka enjuba bwe yavaayo, Katonda n'ategeka embuyaga ez'obuvanjuba ez'olubugumu, omusana ne gwokya Yona mu mutwe gwe, n'azirika n'asaba afe, n'ayogera nti, waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Katonda n'agamba Yona nti, ggwe okoze bulungi okusunguwala ku lw'ekiryo? N'ayogera nti, nkoze bulungi okusunguwala okutuusa lwe ndifa. Mukama n'ayogera nti, osaasidde ekiryo ky'otaakolera mulimo, so ky'otaameza. Ekyamerera ekiro ekimu ne kibulira ekiro ekimu. Nange sandisaasidde Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, omuli abantu akasiriivu mu 1,200 n'okusukkirirawo, abatayinza kwawula mukono gwabwe ogwa ddyo n'omukono gwabwe ogwa kkono, era n'ensolo ennyingi?